You guys, thank you. I appreciate your Love you so much. Big up. So much. Nafijenzi yanga shwe wetu. Tunadirako mwaka. Kaka mwaka kuwendeko. Era buli alina omukola ayogerede. Atulete buleti keke. Olunaku olwaleero obeera tolina data mwana wattu internet gyesonyiwe kubanga bingi ebigenda okubeera nga bi-happening. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero abadde birthday ya Cinderella Sanyu kyokka ate nga neera olunaku olwaleero Cinderella Sanyu alinayo ekivulu. Olunaku olwaleero kyekivulu kya Dax Vibes All White Concert. Olunaku olwaleero y'embaga ya Baby Gloria. Olunaku olwaleero activities nyingi ezigenda okubeera nga zi-happening. Naye nga wano ku SMX Media ffe tugenda bikutuusaako mu katebe kaffe wano tugenda making sure nti buli nsonda yonna tuteekayo ekigere eno tuteekeyo omukono eri tuteekeyo ennyindo eno tuteekeyo amaaso osobole okubeera actually nera olunaku olwaleero Craig David yatuuse olunaku olw'eggulo performance ya lunaku lwaleero ku Sheraton Hotel kwegamba kasavu kanyama ate olunaku olw'enkya size final za gundi kyani Eddie Kenzo agenda beera nga kugambye wiiki yonna egenza okukomekiira ng'eri bize. Tutandikirewa birthday ya Cinderella Sanyu. Cinderella Sanyu by the way mbadde naaludde okulaba omuyimbi atubuulira emyaka gye emituufu naye Cindy aweza emyaka 4 naye emyaka 4 tegimulabika. Should I see you tonight? Ole owa bana batukubye tune. Cindy aweza emyaka 4 naye emyaka 4 amazima tegimulabika. Oba olw'ensonga tukuze. Omanyi waliwo abantu bogamba muni atukuze tubalaba. Ne mwana wattu ddala nga kituufu okuza omulaba naye nga sawa zineeno yalina right okugamba nti akuza akulaba. Ku nfaana gye mubeera mufaananamu. Bantu bangi basobola okugamba tukuze tulaba ka Spice Diana. Naye nga ka Spice Diana sawa zineeno ke kalina okugamba nange nkuze nkulaba. Okitegeera. Baby Gloria fena tugamba nange tukuze tulaba Baby Gloria. Aba mwali mu musingo obukulu. Naye nga mumulaba. Naye yalina right ogamba bannange nkuze mbalaba. Shiba Kalungi tukuze tukwegomba ennyimba zo. Naye yalina right okugamba owaayi. Enfaana gy'ofaananamu nzaakuza akulaba. Ngenda making sure nti buli kimu kikutuusaako wano ku SMX Media gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Nkujjukiza ntamana ne bannaffe abalegit shots ng'oyagala kukwatira music video oyagala kukwatira visualize oyagala kukwatira audio wo mu studio ennungi kuba bukubi kwene namba y'essimu ebisigadde obibalekere.